Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero nze nammwe abakyala njagadde mbulage ku ddagala lino ligenda bayamba ku nsonga y'okwongerako ettama, ng'oyagala okuteekako ettama nga lyakendeera obanga ng'obukyala bwo bweveera ng'olabira ddala nga bwe bwali si bwe buli kati. Beera ng'otunuulira eddagala lino ligenda kuyamba. Beera ng'ettama olikolako saaviisi gw'atalina beera ng'olyongerako, ate ggwe aliinako beera nga olikuumirako. Kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Ettama wamu ne binigalo beera nga obyongerako. Kakati tunuulira eddagala tugenda kukozesa kaamubiri. Funa kaamubiri, ku mubiri funako obukoola nga bw'olaba, ofune ne gwe bayita kutukumu naye funako obukoola, wamu ofune n'omuzigo omuganda. Bw'ofuna bulungi biteekaawo bitegeke. Ekirala funayo akatawulo, akatawulo nako kateeke ebbali n'amazzi agalimu ekibuguumirize. Bw'omala kusaba weeteeketeeke bulungi, beera nga weesalako enviiri zonna ziggweko, kusigaleko kawalaata ku bukyala bwo busaleko bulungi enviiri ziggweko. Bw'omala teeka ttawulo mu mazzi agabuguma, beera ng'obuvumbavumba obukyala bwo, busiimule bulungi. Tegeka eddagala lino nga bw'oliraba, eriyengere mu ngalo, kaamubiri wamu ne kutukumu obukola buyenge. Bw'omala beera ng'ogattamu omuzigo omuganda nga bw'olaba. Binyigenyige bimikisinge, binyigenyige ogattemu omuzigo omuganda. Amazzi ago ag'eddagala geegatte mu muzigo ogwo, gajja kwegattamu bulungi nga bw'olaba. Beera ng'obimikisinga binyigenyige. Bw'omala bulungi nnyo okubinyiganyiga, omuzigo ne gwegattamu otuzzi tw'eddagala eryo. Tukozesa bukoola bwa mubiri wamu n'obukola bwa kutukumu. Kati funa akatawulo weesiimule bulungi, obukyala bwo busiimule bulungi bukale. Bw'omala beera ng'okwata eddagala eryo bulungi, likwatemu nga bw'osiiga ku bukyala bwo eno nga bw'omasaaginga. Siigako nga bw'omasaaginga, masaaginga obukyala bwo ku matama, gagenda kuba nga geeyongerako bulungi nnyo. Siiga ku matama k'oba osiiga, beera nga omasaaginga ettama ly'eryo. Bw'omala okumasaaginga eddagala eryo osobola oddirekako, matama lirekeeko. Osobola oddirekako okumala essaawa nga 2 nga kweriri, kisinziira kale budde bw'olina, n'oluvannyuma osobola okubeera ng'obinaazaako bulungi nnyo. Beera ng'oyongera ku matama g'oteekako amatama gabeere nga gagendako, wamu ne kabinigalo ako osobola okubeera ng'okakolako kabeere nga kavaayo. Ne kabinigalo ako beera nako ng'okongerako, kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.